Kale awo nyine wetandikiddeyo olunaku olwaliro Alain Cruz gemanya nyongera okutegeeza muganda wange amwanyinaze okunywa kacaayi embeera teba nnungi nnyo omusajja oyinza omulaba wano ng'anywa kacaayi n'ogamba nti abasajja nga baateera akaviiri okasalisa luula akaviiri weyankusanga akaviiri kabeera ku levo neŋŋamba nti kale awo ojja kuba obitubuulira olwaliro kinnumye nnyo nenkyogera neŋŋamba nti akaviiri kakati ako tekava kakuluma ama subscribinga tugende mu maaso naawe ali ku roundabout asobole okuba nga ate wama onyumirwa naye ng'ensonga endeese wano olwaliro y'ensonga ey'okuba nti olaba amakyaki gagguddwa babakkiriza abantu 7 bw'otunuulira kale beemu ku bifo ebikuŋŋaanya abantu abangi bw'otunuulira amakyaki gakuŋŋaanya abantu bangi naye babateeredewo SOPs zibagenda okuba nga bagoberera ne bakkanyana bulungi nti bagenda kuba kituufu bazigoberera kakati bw'otunuulira ekisaawe eky'abayimbi nti abayimbi bakola shows mwe bajja ssente bw'otunuulira ne waffe Uganda copyright si nnungi nnyo nti omuyimbi asobola okufuna ssente eziwera ku online otunuulira abayimbi abamu nga bambi abadde ayimba ab'emikolo bukalino batwandigamba nti kalekaleko naye kati otunuulira abasajja nga bapapa etuganye nabo bayimba emikolo naye wabaawo okunyigirizibwa okw'enjawulo kale bayimbi bangi bavuddeyo ne bakuba omulanga ne bagamba nti bo tebali mu byabufuzi tebali mu byaki tebalina abamu balina we bajja kale akasente naye ate we bajja ssente tewali olunaku lwaliro ndi ne Paapa Mesearch Ssemakula tuli wano ku passport opposite Landstar Hotel wetusinzidde ekifo kya mulembe nnyo bw'ojjawo yali azzeewo kogamba munne ekifo bwe kifaanana naawe ate najjawo janko wano emakindi ojja kuba nga ate munnaffe otegeera kyenkugamba papa agenda kuba atubuulira bulumu ki bwe bali mu kuyitamu na bintu ki ebiganye beetaaga okuggulwawo oba balindeko kuba muzeeyi yagambye bo abayimbi bagira balindako ddala tebamanyiddiro bagenda baggula kale Paapa Mesearch Ssemakula kasooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo mbalamusiza mwenna abalabi ba roundabout omuto wange nga bw'abanyonyodde nze Mesearch Ssemakula ebiro bino yakazibwako erya papa ensonga gyeyogeddeko bulumi bwo tuli mu bungi tetunenya muntu yenna lwa corona kubanga tewakuffe tekuli muntu yamuleeta ekyo Katonda yamanyi lwaki yajja naye ate okunyigirizibwa tunyigiriziddwa nnyo olw'ensonga nti tewali yeetegeka ebbanga lino nga bw'oliraba ekintu kyajja ne kigwa teri muntu yatereka ssente za myezi 7 ffe nga mu indasitule yaffe ffe twayiiya ne twezuula ne tumanya ebitone byaffe ne tutandika okwekolerera ne tugala tetujja kudda mu kusabiriza tetujja kubba naye kati we tutuuse twagala kusaba batutaase naffe batuwe emitendera gye tulina okutwala nga abalala bwe babawadde kuba abalala bonna babafuddeko era bazzeeyo ku mirimu gyabwe bakola naye ffe ekyaffe kisibiddwa buli wamu we tusobola okujja akasente wakoze eki wasibiddwa amabaala masibe gye tusobola okukolerakolerako ndongo nsibe naye ogenda n'otambulako nze natambulako n'otuukako oba mu kikuubo nga wajjudde bati buli muntu ayita ku munne n'ogamba bano bo wano tewali korona waliwo bannaffe bolaba ab'ebyobufuzi abali mu kugira kwesimba olaba abantu bangi okitegedde nga ne masks tebazambadde na biki nogayi bano bo wano bo korona bo tabakwatako lwakyakwatako ffeffeka kati nze ensonga gyensaba kati ndi mu kusaba bannaffe abasalawo nga bali wamu n'omukulembeze waffe w'eggwanga nti naffe tuli baana tusaba tuleme kuba byana naffe tuli baana mu Uganda muno era tuli batuuze mu ggwanga muno tusaba batuwa amateeka SOPs naffe ze tuba tutwala naye tulizuminga emirimu gyaffe tuddemu tukola abaana bafune kye balya Alan you can't believe nze abantu abakajja wano nga babagobye mu mayumba okitegedde nga omanyi nti kati kuba gwokimanyi waliwo bambi abaana abato abajja baga papa bangobye mu nju ombuuza bakubanja mmeka bamanja emyezi 6 oba mitwalo 10 oba mitwalo 20 noga kati muno muno nkufuniddeyo 10 gendo yiye walala
gendo gye tokanga naawe agala nkufuniddeyo naawe tokyakola ki naawe oli mu kuyiiya buyiiya ate ndowooza abaana bagezezzaako tugezezzaako okuba disciplined kuba abantu batusuubira birala kuba batujajinga balina perception endala gye tuli naye tugezzaako okuba disciplined tusaba tuleme kuba kunyigirizibwa nnyo naffe tuli bantu bakkiriza abaana gye bali abaana babagobye mu mayumba abaana tebalina kyakulya nze nina abaana 17 bajja wano abalina okulya ekyemisana buli lunaku n'ofumba akawunga n'olya akawunga n'ebijanjalo na biki n'olaba oli najja n'atambula najja n'alya n'addayo kyokka nga atambudde mayiro nga 3 okitegedde naffe gyaffe emirimu tusaba tufiibweko kubanga tetumanyi korona agenda kuggwawo ddi. World Health Organization bagamba all we have to do is to learn how to live with corona because tewaliwo ali sure nti no corona agenda kuggwa lunaku bwe ruti oba lunaku bwe ruti okitegedde but wamateeka tugakkiriza tujja kugoberera naffe batufeeko nga bannaffe abalala naye tulekeddwa emabega luli tubadde tuguma nga tugaa nti munayo olaba basibye kyaki olaba basibye ekiki katugumiikirize naye bo babudde beteeka mu kategori emu bo bwe babatandika obbata bo ne babagirira mumwe ne bagamba bakuŋŋaanya abantu obutale bukuŋŋaanya abantu biki bikuŋŋaanya abantu kati naffe batuwe ku mateeka ago naffe tuddemu tukole otegedde omuntu yandyebuze ekibuuzo papa n'agamba nti tukubire ku tooki obuzi bwe muyitamu mu korona ono wata vidiyo mu korona onkuba nota vidiyo ey'okubiri ate nsuubira abawagizi bamwe bo basigala bakyala ba music wamwe ng'atambula bo ne balowooza nti abasajja basevinga abayimbi baba ne ssente atukubire mu tooki obulumi obuli awo n'obulumi obuli mu kuteekamu oluyimba olwo okutambula essaawa zino tokola kiba kitya nze okusookera ddala nsaba bannaffe bali muleme kujajinga bayimbi nga musinziira ku Mesearch nga musinziira ku Chameleon nga musinziira ku Bobi Wine nga musinziira ku Lutaaya nga musinziira ku Mayinja nga musinziira ku Juliana tugambe kale oba abali abakola kedda abayinza okuba nti ajja kufuna omutwalo gw'okulya temujajinga industry kusinziira ku bantu abo ku Mesearch okitegedde waliwo abaana bangi abatulya emabega kubanga twayise bayimbi kujja tuwere 15,000 mu ggwanga gye bali abaana bangi nnyo tebalina okitegedde kati gwe tojajinga industry lw'abantu 2 oba 3 gwe b'omanyi oba abantu 2 oba 5 abakunyizizza industry ngazi nnene okitegedde abaana babonaabona nze kufulumya olugamba nti nfulumya oluyimba nwana industry butagenda kuba industry njagala mwenkulidde najingira ndi muto bwe ziba abalabe bagende makeri ofuna masters na bikinze masters zange ziri mu industry muno okitegedde kati numanya okola saagala industry egende kyovola bwe ndabanga nenga akwakiri kansulo yakayimba nkimanyi sijja kafuna mu ssente naye tubeere nga wakiri mu industry bweri wakyali kuyimba kukyaliwo okitegedde kyekimu ku binkoza ebyo era oluyimba ndufulumya nga mmanyi lugenda sigenda dufunamu yadde omutwalo ne luyita abantu ne balwagala naye notalufunamu yadde 10 okitegedde naye olwokuba nti nze nsobola ne bwaba mukozi wa video nti gundi Swangs Avenue oba Norton oba gundi oba Sasha we can talk nze nsobola okwogera naye nga nze Ssemakula ina respect jampa ino bwesige bwampaga omusajja tumukolere we tuliterero ajja kutukola ki naye waliwo abaana batalina busobozi obwo okitegedde abaana bazzeeyo mu byalo abaana babagobye mu mayumba kakati abaana bagenda kuddamu okusoma bacandidates tubalina tegedde kati nzina bacandidates 3 tokola emyezi 8-7 ate ku ssomero amasomero gagenda ne bwegataba gabbeeyi naye bwessomero ajja kugamba nti nze jangu jala cash kuba naye ali bubi goleeta omwana nga tosasudde emmere gyagenda okulya bagenda kugiguzaaki okitegedde so tusaba abakulembeze baffe mu bwetowazo bw'ekika ekyawaggulu mu mbeera etali ntino ya kunyooma olabakulu naffe batuteerewo embeera etusobozesa emirimu gyaffe okubanga gitambula awo omuntu bwe yeebuliza as a legendary artist gavumenti oyina eddoboozi ddene lisobola okwogera on behalf of abayimbi
omuntu oyebuza n'agamba papa kikyekale kyewandi suggestinze gavumenti kyesobola okugamba oba kyesobola obbawa nga mmwe nowa ekyokugezesa noga nti kati nze nga kupa passport wano nina ekifo naye batutereddewo obukwakulizo kano ne kano oba kano ne kano ng'olaba buyinza okukola through our leaders okuva mu Uganda Musicians Association tugenda kufulumya ekiteeso kyaffe okitegedde nga bakama baffe batukulembeddwa mu bakama baffe tugenda kufulumya kiwandiiko kyetwandiroozeza nti ekyandituyambyeko okulaba nti nno tubawo ekikulu kya byonna mu bakama baffe abaana bali bubi essaawa eno abaana bali buki abaana bali bubi tusaba tuyambibweko ku nsonga eyo abaana bali bubi naffe tukole muto wange ziza bafana n'abalala nawudde baali bagenze emutukula ne babakwata naye kibatwalayo si kuba nti baagala oba banyooma naye omwana abeera mu nju enjala n'emuluma okitegedde omwana abeera mu nju enjala n'ekola ki n'emuluma option ebaddewo mu bulamu kuyimba badde talinaako kirala kyeyawa obudde ng'omulala bwe yawa obudde nti nze nsomye lo ndi looya bajja ne bagamba nti ebyo biveewo okitegedde omwana anaalya ki abaana baffe abawala batandise kati abasajja batandise okutekinga advantage ku baana abawala ko omwana omuwala obulamu bwe balivinga mu bumanyi okitegedde okusobola okwekuuma okunyirira okulabika obulungi eno showbiz business yaffe ya showbiz mugimanyi bulungi omwana yali agumye ng'agambye mundeke kakati atandise ensonga okuzanguya asobole okuba nti naakola ki nti asurvivinga tujja kgenda okujjukira okutereeza ng'ekintu kyonoonese omulimu guno twagukola guhosting abantu gubeeramu abantu bangi nina lwe naabagambako nti bw'otunuulira nze Ssemakula naye bwe mba nina show mba ngenda kuliisa abantu ekitono 2 lwe nina show emu nga Ssemakula mbeera n'abaana 13 ku stage abakuba ebivuga buli mwana muwe abantu 2 bazze okunoonyeza ekyokulya okitegedde abo be bantu 36 is it 36 no bali more than that muwe 2 bameka 2 bantu nga 39 oba something of that kind nembeera n'abasitula ebyuma nabo bali mu 10 buli omu era naye muweeyo abantu 2 okitegedde nembeera n'abajja ne basookawo ne bazimba stage ne basiba ebiveera ne bakola biki abatambulira ku loola abo nabo basukka 10 naye buli omu muweeyo abantu bameka wenkoledde waliwo abajja wabwerwawo usengaawo kojjaawo baabawo ani gwe gwotamanyi ajja n'atunda chapati kabalagala ne bookya enkoko ne bookya emicomo okwetoolola wenkoledde mpa ababooda emirimu abasomba abantu abazze mu show yange abatimba ebipande mbasasula okitegedde nsasula kanso nga nziza okukola okufuna permission nsasula police kati gojja kutunula Mesearch nga Mesearch neweerabira nti nno olina abantu bangi b'olemesa okukola okitegedde b'olemesa okukola Mesearch ayinza okuba alina omukisa ng'oba mu famire ye eriyo abasobola omuyambako n'abeerawo wabiki naye ng'eriyo abaana bo nga mukoddomi wange alina ekigambo kyatera okukozesa nga kaana kambaata keetakulira kokka okitegedde tekalina gye kagenda kulaga so natandise ne statement egamba nti I'm not blaming anyone for corona but at least nga abalala be bafiiriddwako naffe baleme kutulabanga byana tetuli byana tufiirweko naddala abaana gye bali emabega eyo ffe mulaba ffe era joga nti Mesearch n'olaba nti saasobola okuvuga akamotoka kange ne ngenda eka n'enkomawo singa industry eno esigala eggaddwawo paka mu January nga tuvudde mu kulonda olowooza abayimbi bagenda kuba bayimiridde wa ndi ki ekiyinza okuddako bajja kuba bayimiridde wabi era emirimu gijja kuba gyonoonese ffe twalwana okuyimba ne tukujjayo waliwo ebidongo gye byatandikira nga abayimbi babatwala nti kitwaza mwenge ne tujja bakitaffe ba Moses Matovu baffe lutaya baani ne bajja music ne bamujjayo ne bamuliftinga ne babako bamutuusa naffe ne tujja ne tuwongerezako ettafaali kati paka okuyimba lwe kwafuuka ekintu ekyomugaso nti omuyimbi gusobola okuba omulimu n'abazadde badde batandise okuleeta abaana baabwe nga babaleeta nti omwana wange njala omuyigiriza okuyimba njagala okole bwoti ne bwoti ne bwoti okitegedde kakati
essaawa eno omulimu guno gwafuuka mulimu wooguttira abantu bangi bozza ku streets ffe tuyamba gavumenti okuwa abaana abavubuka emirimu n'okuba inspiringa okitegedde we have inspired many okitegedde tuinspirinze abantu bangi nnyo n'okuyambako nti talents zisobola okuyambako abaana ne bava ku nguudo bakifeesi ne batabeeramu ne batabeera batono kibiki okitegedde waliwo abamu abaleeta gundi nga batujajinga olwa bannaffe abayingidde politics okitegedde lwaki onjaji kati ate oli ateesimbyewo yadde kwero si wano yo ojajinga waaki okitegedde ate ekirala why do you think they are not supposed gwe lwaki ogaa nti tebali supposed ani alina obbakkiriza okitegedde nze nabagamba ekyange kiri kimu nti nze siri munnabyabufuzi naye ate si blaming ayingidde byabufuzi eyinza okuba nga ye calling ye buli omu alina calling ye nange nina calling ye yange n'omulala alina calling ye ng'abalala batafuna lukusa kubiyingira gwe olwaki olowooza nti bano balina kumala kufuna lukusa okitegedde gwe olaba nga bali bakunyiriza funa boodiringa nabo so ng'omaliriza papa ebigambo ebigenda eri gavumenti bakuwulira essaawa ate era obwedda byenjogera bigenda eri gavumenti tusaba tuteekewo embeera eyambako bannaffe aba creative arts tuli bubi nnyo ffenna jjo waliwo omunnaffe omupromota yeeyambudde n'okweyambula musajja alina abaana n'omukyala watuukira okugjamu engoye yeeyambule okitegedde loans zitutwala okitegedde loans zitutwala rent zitutwala buli kimu kitutwala okitegedde so tubadde tugezezaako gante katulindeko naye kati kinawe ekituuse nti ne bannaffe bato baffe abatuteekamu obwesige nti ffe tulina obboogerera batandise okutugamba nti mmwe simanyi mmwe baabawa okitegedde mmwe mulabika baabawa ssente kati muli comfortable mmwe mulaba muli bulungi muli comfortable okitegedde ate nga tetwandyagadde bato baffe kweyisa bubi naye baba batutaddemu obwesige ne tusirika kati tetusobola kusuubira nti nkyasobola okusirika ku nsonga eyo era ensonga lwaki nvuddeyo nembaako okubirowoozo byange ne bakama baffe aba Uganda Musicians Association ne bannaffe abalala abakulembera domains ez'enjawulo mu art nze ndowooza it's high time we make a statement about this. Kale lwaki ovaawo ng'ate sinnamaliriza kale ku roundabout Koli and of course Alan Cruz gemanya byebyo ebigambo bya papa Mesearch Ssemakula amaziga mangi ku mutima toyinza galaba mu maaso naye nga nkimanyi n'abayimbi bangi kino kye bali mu kuyitamu bangi bali mu mayumba gaabwe music gwe bayimba tebasobola muyimba ku mikolo abamu bintu bingi nnyo emirimu gyaffe kuyimba kati essaawa zino ne bwogaa nti ogenda olime kati nze nagenda nennima biki mu nnimiro naye ebitooke tebinnassa kati mbeerewo ntya okitegedde so kakati ffe tusaba being tetumanyi korona lwagenda kuvaawo tuyige bwe tubeera naye nga bwe twayiga okubeera ne ssenyiga nga bwe twayiga okubeera ne malaria nga bwe twayiga okubeera ne siriimu otegedde nakino tukiyige kati nze nina sukaali antawanya nasooka mu kutya yagenda nakunzita kuba natya nnyo nga ndaba ngenda naye nenfuna okubuulirirwa ne bankansolinga bulungi n'enjiga bwe babeerawo ng'olina sukaali era am surviving katuyige bwe tubeerawo ng'abakulu bagamba tuyige bwe tukola ki baresuminga dde emirimu bakola nsi zikola yesu obulwadde weebuli ekyo nkibalabula obulwadde weebuli era tubwegendereze era tutambule lwakuba onaalani aze talina masiki wano ate eyange njitadde wali naye bambi korona ye waali naye tuyige bwe tubeera ne korona. Okay, subscribinga osigale nga ate okyali ku mukutu gwe guno kale Alan Cruz gemanya musibe bulungi mweraba.